إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، جاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بإذن الله تبارك وتعالى معلم هذه الأمة ما ترك عمارة ولا شارعا ولا بناء، ولكنه ترك الإسلام. استطاع أن يغير به وأن يستعلى على الجوع والمذلة بمنه وكرمه وجوده ولطفه. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ambapo ametuwezesha kushanika katika ardhi hii, tunaomba Allah tabaraka wa ta'ala akubali ibada letu. Jambo la pili, tunamtakie rehma na amani kwenye kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Matenda amajufuga Allah subhanahu wa ta'ala washtiwa jalla jalaluhu achatwadde chengere cyo Uislamu, washtiwa Allah tabaraka wa ta'ala achatwadde chengere cyo bulamu. Tumusabanga tumwanjagira abelenga sa okusasira nebe mikoshima nabina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mukasera kano tugenda kwiranga tujjukanya butya omusilamu bwateekeddwa okweyisa. Biseera ebisinga tuwangaala mu nsi, naye ng'omuntu tamanyi nti omusiraamu ateekeddwa kweyisa atya. Washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Al-Qalam, yagamba nti wa innaka la ala khulqin adhim. Allah subhanahu wa ta'ala yani baada ya kumaliza kumsifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namgamba nti wa innaka la ala khulqin adhim. Muhammad, adabu zako, khulqu zako, tabia yako, masha Allah tabarakallah. Idhan idha kunna naqtadi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuteekeddwa okumukopako empisa ze ng'omusiraamu. Musiraamu asaanyidde kweyisa atya mu society, eri famire ye, eri mukyala we, eri mikwano gye, wawangalira ateekeddwa kweyisa atya. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti, hadithi inda Tirmidhi, yagamba nti ittaqillah haythu ma kunta. Ayitibwa omusiraamu ateekeddwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala mukadde konna mu kiseera kyonna. Nagamba nti wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Biseera ebisinga tusobya Allah, tuwangaala nga tusobya Allah subhanahu wa ta'ala, naye bw'otegeera nti osobezza Allah okoze ensobi, kyalibadde kirungi n'okola omulimu omulungi okubeera nga gusangulawo ki? Gusangulawo ekibi kyokoze ki? Kyokoze. Ashahid, Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa khaliqin nasa bi khulqin hasana. Bajama, okuwangala ne baganda baffe, famire zaffe, bakyala baffe, abaana baffe, nga tulina empisa ki? Empisa ennungi. Bwe tunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tetulina mpisa nnungi, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda tuwajjana. Naye teekeddwa okwetereeza, teekeddwa okumanya nti omusiraamu ateekeddwa okweyisa empisa ennungi mu mbeera yonna nga tannaba kusinkana ani?
Allah subhanahu wa ta'ala. Botunira ayita tusooka emisatu Al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala gyagamba nti wa innaka la ala khulqin azim. Tulaba nti wa kitiibwa jalla jalaaluhu agenda okuwasafa omuntu mu Qur'an. Kitegeeza nti levo gyatuuseeko bw'abeeranga mukkiriza masha Allah tabarakallah, okkiriza bubeera bwaki? Bwoba waggulu. Ate era bw'abeera mwonoonefu Allah subhanahu wa ta'ala n'amwogerako, kitegeeza nti musajja muki? Mwonoonefu nnyo, kisusse. Mufuna abooluganda? Kati omusiraamu ng'omusiraamu ateekeddwa kweyisa ate? Empisa ze yeeyisa ata mu society? Eri baganda be, mukyala w'abaana be weeyisa otya? Kyali badde kibuuzo n'okyebuuza, barakallahu fikum, ddala mu butuufu ndi musiraamu naye neeyisa yange esikiriza abantu bangi oba neeyisa yange neegobyeko abantu bangi? Omubaka sallallahu alaihi wasallama empisa ze bantu bangi bayingira obusiraamu, basiramuka lwa mpisa zaani? Za mbaka sallallahu alaihi wasallama. Naye kikwewunyisa nti ffe abantu batusenguka busengusi, batwesonyiwa bwesonyi. Lwaki? Kigambo mpisa siki wallahi si kirungi. Mufuna abooluganda? Wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan. Wangaala ne baganda bo, famire yo, abantu bokolerako, wowangaalira ku mulimu ng'olina kibayita ki? Empisa ennungi. Hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti lama suila nabiyu sallallahu alayhi wasallama, omubaka sallallahu alayhi wasallama we yabuuzibwa an aktharu ma yudkhila nnasa aljanna, waliwo egimu ku mirimu, kuna baadhi ya kazi ambapo yauma alqiyama zitasababisha fulani aingie peponi. Waliwo emirimu olwaleero egyateekebwawo in case senga omuntu aba agyekutteko, barakallahu fikum, zijja fuuka ensonga Allah tabaraka wa ta'ala muweeki. Kati omubaka sallallahu wabanga yabuuzibwa an akthar, waliwo emirimu egimu mwana wattunga jjo in case obanga ogyekutteko ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala ogiinaawa mu ngalo mmeka? Mu ngalo 5. Omubaka sallallahu yabuuzibwa yayogera ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka yagamba nti attaqwa Allah, ye muntu okubeera nga atyani Allah subhanahu wa ta'ala min haythu ma kunta laylan wa nahara fi sirri wal alan, akaseera konna mu kyama mu lwatu misana kiro oteekeddwa okola ki? Okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'ensonga ey'okubiri baka yagamba nti wa husnul khuluq, n'okweyisa ki? N'okweyisa empisa ennungi. Kati muganda wange omusiraamu ampuliriza, ndaba bw'otuula wansi ne weekubamu ttooki, empisa zo zifaanagana zitya? Zisikiriza abantu okubeera nga bawangaala naawe oba zibongerayo bwogezi bbali? Buli muntu atule wansi yebuuza ekibuuzo ekyo, empisa zange zifaanagana zitya? Kubanga gwe tukoppako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali musajja wa mpisa. That's why Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako nesifa eyo, wa innaka la ala khulqin azim. Empisa Muhammad mashallah tabarakallah, mpisa nnungi. So kati naawe omusiraamu agoberera omubaka sallallahu alaihi wasallama teekeddwa kubeera waki? Teekeddwa kubeera wa mpisa mu mbeera yonna. Munfunye abooluganda? Teekeddwa kubeera waki? Bw'onaabeera wa mpisa, barakallahu fikum, ojja kusinkana Allah wo nga Allah subhanahu wa ta'ala akoze eki? Akusiimye. Hadithi eyokubiri ya sahaba ayitibwa Abi Darda. Abi Darda qala, yagamba nti ma min shay'in athqal
tewaliwo mulimu gwonna muzito singa gubeera guteekeddwa ku mizaani. mufuna abooluganda, fi lmizaani lmumin yauma alqiyama. yauma alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda teeka emirimu gyaffe ku mizaani. naye takhayal nti omuntu yawangala ku nsi ya Allah tabaraka wa ta'ala ng'alina empisa ennungi. Abi Dawuda agamba nti ma fi shay'in athqal fi mizaani almumin yauma alqiyama min husni alkhuluq. omulimu omuzito ogw'ebbeeyi bwe gunaaba guteekeddwa ku mizaani yauma alqiyama ey'omukkiriza, mwana tugenda kubeera ki? genda kubeera muzito nnyo. idhan wangaala ng'omanyi emirimu gyo gyokola, empisa ze weeyisaamu. bw'onaaba weeyisa bubi kitegeeza nti yauma alqiyama ebyo biki? bibi. naye bw'oneeyisa empisa ni barakallahu fikum kitegeeza nti ne mizaani yo yauma alqiyama egenda kubeera ki? egenda kubeera nzito. singa banaawaza ne bateeka ku minzaani nga wali musajja, wali mukyala, wali mwana wa mpisa, masha Allah tabarakallah, bwotyo bw'ogenda okwewangalira ki? bw'ogenda okwewangulira ki? eki? ebbanga lyomala ng'owangala ku nsi ng'olina ki? lwaliro bw'otunulira mu ggwanga netuwangaaliramu, tuwangaala mu ggwanga nga siyama oba especially abaana baffe ab'obusiraamu tebakyalina mpisa. tebakyalina ki? ebiseera ebyemabega twegombanga nnyo okuwasa mu maka ag'obusiraamu ag'abahaaji. timasha Allah bwe naagenda ewa haaji nampa muwala we, oyo mumanyi nti alina eddiini, alina empisa, nja tebenkera naye mu maka gange. naye olwaliro bilaks genda okuwasa, naye nti owasizza mu maka g'abasiraamu, naye ate nga abaana tebalina ki? tebalina mpisa. so abooluganda, kigambo mpisa kigambo kinene nnyo. seera ebisinga abantu kibayisaamu amaaso. mufuna abooluganda, kigambo mpisa kyaki? kigambo kya bbeeyi. tukyali baana, tukyali bavubuka, tuteekeddwa okubeera nga twetereza, twerongoosa empisa zaffe, tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala akoze eki? atusiimye. laisa li muhimma an akhtar tarbiyatu ibni. omuzadde sobola okugamba nti jagala omwana wange abeere waki? abeere waki? walakin anna muhimmati, nze kyensinga okwagala, kyenjagala, an akhtar almar'atu as-saliha, kwe okulonda omukyala omuki? omulongoofu. mukyala wanaabeera omulongoofu ajja kubeera naki? n'empisa. naye bw'ataaba na mpisa nekitegeeza nti abaana bagenda okuzaala nabo tebagenda kubeera naki? kati nekitegeeza nti abavubuka barakallahu fikum, bw'obanga onoonya omukyala olw'okuwasa, bw'obanga oyagala omukyala, tunuulira omukyala omulungi alina eddiini, ajja kubeera naki? ajja kubeera naki? kubanga kizibu nnyo omukyala nga alina eddiini nga talina ki? mwali mukirabyeko? mwali mukirabyeko? nam omukyala nga alina eddiini nga talina mpisa, shekhe fi lhaqiqa aba talina eddiini. mal maqsudu biddiini alislam? shekhe, omuntu nga alina eddiini basiraamu wallahi aba alina ki? bw'olabanga omukyala nga talina mpisa taba naki? taba na ddiini. niwe aba agifaanana. ateekeddwa kuba na ddiini n'aba naki? mufunye abooluganda? kati kigambo ddiini kigambo ki? thats why bw'otulina hadisi omubaka salama gyagamba ntunkahu lmar'a li arba'in, yasengayo kigamba nti fadfuru bidhaati ddiini. nekitegeeza nti omuntu aba n'eddiini, empisa ziba ki? ziba ki? naye ate bw'ataba na ddiini taba naki?
tosobola kuŋŋamba seeka nze nina empisa sirina ddiini seeka nina empisa sirina ddiini nedda tekisoboka era baada temukitegedde teriyo muntu agamba nti nze nina empisa naye sirina ki wabula ate abeera neddiini barakallahu fikum yabeera naki yabeera n'empisa yani almar'atu saliha omukyala omulongoofu ayina ki allati turabbi ibni maama w'abaana agenda okulera abaana ki abaana bo oba abaana ki abaana bange almar'atu al'amila ye mukyala nga muki nga mukozi tahfadhu al-amana bawe bw'abanga taliiwo akuuma ki y'omukyala ayina eddiini ate ng'ayina ki ng'ayina ki ng'ayina empisa fama salaha rajulun fama salaha rajulun wama salaha baytun illa wa fihi imra'atun saliha bw'otunulira family zaffe mwe tuva amaka tegasobola kutereera okuggyako nga mulimu omukyala omuki wallahi omulongoofu ayina eddiini mufuna abooluganda wama fasada baytun ate mwana wattu enju tesobola kulongooka abaana tebasobola kubeera na mpisa munju ewaka nga waliwo omukyala atalina ki atalina ddiini ate era nga talina ki ate era nga talina mpisa mufuna bulungi wa in kana rabbul bayti nabiyya mufunya abooluganda wa in kana rabbul bayti nabiyya wallahi ne wabeeranga nannyini maka nabbi wa allah naye ng'omukyala ali mu makaago si mukyala musiraamu talina ddiini talina mpisa abaana bazaala tebasula kwera baana baki baana ba mpisa nekitegeeza ki kyomukyala bw'anaaba ayina empisa nekitegeeza nti n'abaana be bagenda okuzaala barakallahu fiikum bagenda kubeera baki buli muntu ayagala abaana babeesembesa abalina empisa buli muntu ayagala okuwangaala ng'abaana be bamweyagaza buli abalabako maashallah tabarakallah ni wallahi ekikwewunyisa bw'otunulira mu families mwe tuva abagaini bakyala ewaka naye ng'ofuuyirira kagalo bagenda ddi lwaki abaana b'olina waka tebalina ki naye nga maama esosi ey'abaana b'okubeera nga balina empisa obanga tebalina ki obanga batebalina mpisa mufunye abooluganda waliwo maka agamu gye nagenda nali ngenze kukyala bwe natuuka nenyingira mashallah nampaka kyayi n'ebirala naye omwana w'ewaka n'akwata engatto zange ze najjiramu n'azisuula kasasiro bw'asuula kasasiro nze simanyi ndi munda nenkuna kakyayi mufuna abooluganda maliriza ebyandeese nsiibula nkola ki ntambula ŋŋenda engatto zange bwe nazise nga sikola ki maama w'awaka ayita omwana nti ya fulaana yalla engatto z'obugenyi ziriwa igamba maama nasitudde mu kasasiro maama n'amubuuza engatto z'omugenyi lwaki wazisudde mu kasasiro n'atunula bwati kitegeeza ki ekyo wallahi kigambo mpisa bajjamaa kigambo kikulu nnyo kigambo mpisa kigambo kya bbeeyi bwe tunasinkana allah nga tetulina mpisa allah subhanahu wa ta'ala agenda tuwolereza ne bwe tunaaba abantu ab'empisa allah subhanahu wa ta'ala jattuwa ki jattuwa ejjana mufuna abooluganda
waliwo ebimu ku bigambo by'abamanyi bye baayogera ku nsonga eyo ey'empisa okweyisa obulungi. tugenda nasooka kigambo kya Ibn Mubarak. Ibn Mubarak yagamba nti talabtu al-adab 30 sana. bwe yali asoma kibayita empisa yatuula wansi ng'anoonya kibayita empisa myaka 10 ameka? Subhanallah, 30 years oli mukuna kibayita ki? Atudde wansi asoma. Omusiraamu ateekeddwa kweyisa atya? Mufuna abooluganda? Nagamba nti watalabtu al-ilm, ate bwe kyajja ku irimu nga mutudde wano olwaleero nagamba nti 20 sana, myaka 10 ameka? Katunuulira empisa yazisoma yazinoonya myaka emeka, ne ilmu yaginoonya myaka emeka, nekitegeeza ki? Nekitegeeza nti kigambo mpisa kya bbeeyi nnyo nga tonnabakola ki? Sooka otereze empisa zo. bw'omala okuzitereza barakallahu fiikum, then genda ku nsonga endala. Naye bwe nalabanga empisa ziganye, kitegeeza nti tewali mulimu gonna gusobola kugenda mu maaso maadaama nti empisa ki? Empisa si nnungi. Mufunye abooluganda? Qaala Imam Malik al-Bushanji, omumanyi ayitibwa Malik al-Bushanji rahimahullah, yagamba nti man arada al-ilm, omuntu ayagala ilimu, kano kaaba tullabu al-ilm khususan, omuntu ayagala ki? Akutta olupapula ne peeni nga yasiwano nga ayagala kusoma, yagamba nti man arada al-ilm wal-fiqhi, omuntu ayagala ilmu n'okubuka mu ddiini bighayri adab, nga talina ki? Nga talina mpisa, yagamba nti faqad iqtahama. Ramaita nafsaka fi shidda, kitegeeza nti wesudde mu buki? Mu buzibu lwaki? Bw'obanga oyagala ilmu okubuka mu ddiini nga tolina mpisa, wesudde mu buzibu lwaki? Gwogoberera Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali musajja waki? Ali musajja wa mpisa, yali musajja wa gonjebwa, yali musajja omukakkamu. Mufuna abooluganda? Mufuna abooluganda? Kitegeeza nti kigambo mpisa kyaki? Wallahi kyabeeyi. Qaala Imaamu Shaafi'i rahimahullah, Imaamu Shaafi'i yagamba nti waliwo yani zay olukuŋŋaana bwe lutyo, fa ata alghaniyu, musajja mukulu najjanga mugagga. bwe yajjanga mugagga, faqaala mimman hawlahu, abantu abamuli around bwe yamala okuatasa, fa mubusiraamu bakusalama tubisa nti omusinga yasima tumugamba tutya? Tumugamba tutya? Kati musajja mukulu oyo kubanga ali mugagga nga alina kasente n'ayasimula, abaali arawundi bamugamba nti rahima allahu akhana habibuna, muganda afoono omwagalwa Allah amukole ki? Amusaasire. Falamma ata alfakir, ate omwavu weyajja musajja wattu bisaati bi'atasatin, nakola ki? Bamugamba nti man dha alladhi yu'dhina bidhukami, ani ono atunyiza ne ssenyiga we, ayagala tulwaza korona olwokubanga muki? Olwokubanga muki? Kati awo empisa ziririddawa. Tugamba nti kadhalika kuntum min qabl wallahi we are nothing, mwakitamira kimwina, famanna Allahu alaykum, Allah nabakola ki? Kati waki osiiwuka empisa nga Allah subhanahu wa ta'ala akoze ki? Akusukkulumizza n'osiiwuka empisa, tolaba nti oba okoze bubi. Era bw'onaasisinkana Allah nga tokyusizza mu mpisa zeezo, Allah agenda kukubonereza. Naye bw'onaasisinkana Allah, barakallahu fikum, ng'obadde wa mpisa nnungi, muwala wa mpisa nnungi, muvubuka wa mpisa nnungi,
ojja kusinkana Allah tabaraka wa taala nga Allah akusiimye. wa maa dhalika nga ne ku duniya buli omu akwetaaga akwagala. bw'otunuulira olwaleero omuwala ng'alina empisa, buli muvubuka abamukola ki? Abamwetaaga. N'omuvubuka abanga alina empisa, kitegeeza nti obuulaawo nti omuwala singa abaamuguddeko n'ategeera nti shaabu oyo ayina ki? Ayina empisa, obuulaawo teyali yagadde mukola ki? Kumusubwa. So kigambo mpisa, barakallahu fikum, kigambo kya bbeeyi nnyo. Mufuna abooluganda. Imam Ali yagamba nti man faqada almal, man faqada aldhahab walfidda, omuntu singa bukera ku makya nga abadde ayina ensimbi ezitayinaayina, nga mugagga bijololo ali awo, ne bukera ku makya Allah n'amugezesa, ensimbi nezikola ki? Ma faqada shay, yagamba nti talina kyakoze ki? Talina kyaba afiiriddwa. Nagamba nti wa idha faqadta siha, ate bukera ku makya ngobadde muna masha tabarakallah weyaga oli munsi ya Allah, ne bukera ku makya Allah n'akwetera omusiba ogw'obulwadde, yagamba nti faqadta ba'du shay, oba okoze ki? Oba olina kyofiiriddwa. Nagamba nti wa idha faqadta al adab, subhanallah, wa idha faqadta, singa bukera ku makya ekiyitibwa empisa nekikola ki? Nekyavuwa wamu nekigenda, faqadta kulla shay, byonna oba okoze ki? Nekitegeeza nti kigambo mpisa kigambo kya bbeeyi nnyo, era Allah abanga akikuwadde aba akuwadde. Soba Allah abeere nga atufuula abantu ab'empisa. Tugenda okumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga jalla jalaaluhu atusiimye. Naam, Imam Malik, Imam Darul Hijra, kano kagenda eri bamaama. Imam Malik yaqul, agamba kanat ummi, maama wange anzaala, kanat tu'ammimni yabni idhabu ila Rabi'a fata'allim min adabihi qabla ilmihi. Maama wa Malik yamugamba nti mutabani wange gende wa Rabi'a fata'allim min adabihi qabla ilmihi, oberenga omuyigako empisa ze nga tonnamuyigako ki? What does it mean? Kitegeeza ki? Kinamaanisha nini? Kinamaanisha nini? Ujui? Watajua Sheikh. Bajama, kigambo mpisa kigambo kyaki? Ono Imam Malik, Imam Darul Hijra, agamba nti maama wange yaŋŋambanga gende ewarabi omuyigeko empisa nga tonomuyigako ki? Nekitegeeza ki? Fe abayizi abasobola okusoma tusooka kuyiga ki? Mpisa nga tunakola ki? Bw'onaasooka okuyiga irimu nga tolina mpisa, kitegeeza nti irimu yo tegenda kukola ki? Buli muntu agenda kudduka. Ezimu ku reasons why abantu basiramuka mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, lwaki? Eri musajja wa mpisa, bamuvumanga, bamuvoolanga, bamukasukiriranga, bamwogerako naye baagala, naye naakola ki? N'asirika. Eri musajja waki? Ne kam minhum, oluvannyuma bameka mu bo aslamu nga bakola ki? Basiramuka olw'empisa zaani? Wayo mulimu abasiraamu olwaleero nga embeera gibaliwo bwetyo, naye bukera ku makya Allah n'abasitula mu madaala mwana wake ne bakyuka. Yatambuliranga kagaali awo, ne bukera ku makya ng'avuga kawundo, aba akyabalaba nga ne bw'omuyita erinnya agamba nti anyuya kyoyo, naye nga mwabeeranga naki? Mwabeeranga naye. N'omubaka sallama, subhanallah, kana fihi imra'atan ma'tuha, waliwo omukyala ng'ali awo, wayo ezimu tezikola ki? Teziriiko. N'omubaka sallallahu alaihi wasallama kana yajubu fi suuqi ma'aha, yatambulanga mu katale n'omukyalo oyo nga bali muki? N'atambula muki? Naye anasobola okikola olwaleero. Bakulabanga otambuddeko n'omulalu bagamba nti wali batabitegeera bulungi, tituwekamamene kumbi omulalo obwatyo, naye nga kikujjako ki? Zayase oba zeegasse, naye nga badwala tubeere naki? Tubeere n'empisa. Imam Malik maama ye ng'amugamba agende wa Rabi'a amuyigeko empisa nga tannakola ki? Kati ate waliwo ekirala,
omanya ayitibwa Ruwaym bun Ahmad al-Baghdadi rahimahullah yagamba nti ij'al amaluka milhan wa adabuka daqiqan. Ani akategedde yagamba nti ij'al amaluka milhan wa adabuka daqiqan. Ani akategedde? Naam, waliwo akategedde? ij'al amaluka, yani weka kazi zako kama ni chumvi. yagamba nti ij'al amaluka, bajama mpulira bulungi, wangala mu nsi ya Allah tabaraka wa ta'ala ofuule emirimu gyo nga ki? Ng'omunnyo. Lwaki? bamama mufumba n'abasajja mufumba, saha wala ma saha? fumba emmere yo masha Allah, naye mufumbye omuceere ogwo, muceere mungi masha Allah, naate omunnyo otekamu ki? Kati kyera tezagamba nti ij'al amaluka milhan, bw'obanga okola emirimu gyo enneeyisayo n'abantu, you have to be keen and conscious about what you're doing. Leero omuntu omwegendereza ennyo, bw'onaaba ofumba emmere eyo omunnyo ne gubeera mungi, nga gukola ki? Nga gukaawa, tera agenda kola ki? Kulya mmere eyo. Nagamba nti wa adabuka daqiqan, ate bwe kyajja ku mpisa ate ze soosowaza buki? bw'otuulira omuceere gwe tulidde olwaleero n'omunnyo, tiriwo ekirwadde kisinga obungi. Kati omuceere gulina kubeera ki? Omuceere gulina kubeera ki? Ate omunnyo nekitegeeza ki? Nti oba okola emirimu tulina kubeera ki? Mwegendereze nnyo, tisinga omunnyo oteekamu mungi, emmere egenda kukola ki? Kati wangala mu nsi ya Allah ng'otya nnyo okusiiwuuka empisa. Mufuna abooluganda? Ng'otya nnyo okola ki? Okusiiwuuka empisa. Lwaki? Bw'onaasiiwuuka empisa tiri agenda kuwagala. Luswahili bajama mukitegere insha Allah. Kigambo mpisa kigambo kyaki? Kyabeeyi. Al aqwal, ebigambo byaffe byetwogera olwaleero fe ababuugizi bifaanagana, birimu empisa. Olwaleero baleeta tikitooko, abaana babeerako subhanallah, ne boogera ebigambo ebinene, ebigambo ebikyamu subhanallah. Lwaki? baagala pekisa bekikole ki? Omanyi abantu bebulaikinga abogera kalimatu la ilaha illa Allah, hadisi aya kitegeeza kyekyo. Era wallahi ogenda osanga ku tiktok n'emikutu emirala nti awali obwononefu ennyo, awali agagambo agakyamu, empisa embi, awo osangawo ulufun balayikinze. Naate awali da'wa, awali obusiraamu bayitawo buki? Yamurrun bayitawo buki? Wallahi nga batamanyi nti waliwo faayida. Baddu wa Allah tweyisa empisa ennungi min aqwalina, mu bigambo byaffe, wa amalina n'emiki n'ebikolwa ffe, wa maishatuna n'empangaala yaffe. Bwe tuneeyisa obulungi barakallahu fiikum nga tulina empisa, tujja kwagalibwa Allah ne ku nsi bajja kola ki? Teri kiruma. Tugenze kuziika mwana wa haji yafudde, naye nga subhanallah ebigambo ebimwogerebwako bigambo si biki? Si birungi. Naate ng'omusiraamu awula okubeera nga ayogerebwako ebigambo ebiki? Bigambo ebirungi. Nvubuka afudde n'abadde yeeyisa bulungi, abadde ayogera ebigambo ebiki? Naye bamikola era betugenda okuziika, naye ng'owulira mimwanyi boogera ebigambo kibali kyeyisa bubi, kirina empisa enkyamu, kyogera bino ABCD, naye nga muki? Musiraamu. Ekikwewuunyisa nti n'abakaafu bakimanyi nti abasiraamu tuli baki? Tuma empisa nnungi. Bakaafu meka bagamba nti seekanze njagala omukozi ewaka ewange naye nga musiraamu. Lwaki ayagala musiraamu? Lwaki afuna mukaafu munne? Lwaki ayagala musiraamu? Seekanze njagala omwana agenda okukola ku dduuka lyange naye bisharuti nga muki?
amanyi lwaki omusilaamu yalina ki kati wallahi bw'onaasiiwuka empisa ojabba okoze bubi khizyun fi dunya yakubeera munyomeefu ku nsi wa nadama fi lakhira ne maaso ga Allah tabaraka wa taala ogenda kola ki ogenda kwejjusa ate nga tugamba nti assalama khairu min annadama. To be safe is better than to be sorry. Waki obeera safe ku nsi naye nga ate maaso ga Allah ogenda kubeera sorry. It would have been better. It would have been better. Nobeera sorry ku nsi naye nga ate maaso ga Allah ogenda kubeera ki ogenda kubeera safe. So kiraba oluganda, so tugumiikirize embeera yonna mahma dhaqat bina dunya ensi ne bwene yatunyigiza tukole ki tulina godi waffe maaso gani maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Munfunya abooluganda abaana ab'obuwala tubeere n'empisa tuleme okusiiwuka empisa eri abaami baffe n'abasajja okuba n'empisa eri abaki eri abakyala. Nina daruso gye nsomesaamu ey'abakyala. Omuwala yajja n'agamba nti sheekhe nawasibwa omusiraamu era nga baali bamuyita Qasim era namuzaalamu abaana bameka babiri wabula empisa ze tezaali nnungi nga mpisa bubi answaza akola ebintu bingi nensalawo nenjawukana naye musiraamu nkubuuza ekibuuzo mukyalo nayawukanye naawe lwakubanga tolina ki tolina mpisa. Allah ayisiriza kwani kugwe nakola ki nagenda asobola nafumbira ewalala oba natafumbira nagenda nakola ki nayonooneka naye nga Allah ayisiriza kwani olwokuba tolina ki tolina mpisa. Omukyala nangamba sheeka ate mwana watu bwe nagenda gye nagenda nenfumbirwa saafumbirwa musiraamu saafumbirwa muki omusiraamu gwe saafumbirwa naye nga yalina ki yamufumbirwa olwokuba alina ki era nga yagamba subhanallah nti seeka okubeeranga oyo pita gwe nafumbirwa mulungi alina empisa yampadde n'essente ezizaana mu darasa okusoma kwegamba nga laba nti watudde alina ki ewani subhanallah omusiraamu nafuna emirembe ewa pita la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Banange tugumiikirize tosobola kuva wa musiraamu olwokuba abadde akuyisa bubi ate n'oyagala ogende ofuna akaweero kafuna ewaani. Wallahi at least tugumiikiriza nga osaba Allah wo Allah tabaraka wa taala ajja kukola ki ajja kwanukula. Mufunye abooluganda idhan tubeere naki tubeere n'empisa biidhnillahi tabaraka wa taala. Tunaaba n'empisa insha Allah tugenda kusinkana Allah tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala akoze eki ng'akoze eki tunaaba n'empisa. Naam wallahi mama mbasaba ekintu kimu mutuba nga tuzadde abaana baffe barakallahu fikum tugezeeko nnyo abaana baffe abo tubalunde tubakwate mu nkwata egenda okubeera nga bayigiriza obuki obusiraamu kubanga wanaaba n'obusiraamu we ajabba neki ajabba n'empisa naate mwana watu empisa bwe zinaabula kitegeeza n'obusiraamu takola ki naye kikwewisa olwali waliwo abakyalo olwaleero ng'empisa zaabwe zibalina zifaanagana n'ez'abaani n'ez'abakadde baabwe. Tugira nti taata agenda okunoonya ssente agenza okupatikana n'edduniya agenze mu kibuga ewakaali wasigalawo maama naki kitegeeza nti tarubiya maama gyawa omwana ye mwana kwagenda okukola ki okula tarubiya wenaabeera nfu kitegeeza nti n'abaana bagenda kukola ki naye maama wanaabeera mashallah tabarakallah kitegeeza nti ajja kubeera nga awala abaana bano babeere nga bakula nga baana baki nga baana nga bampisa. Munfunye abooluganda maliriza insha Allah. Manyi omusomo gwo ogw'empisa n'omwaka mutono musomo munene almuhimu nti tukubirirako sayidi ne sayidi ne tugattagatta ne tukola ki ne tufunamu.
so mbalamira nga basaba tubeere abantu ab'empisa, abantu abegonjebwa, tugende okusinkana Allah tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala akoze eki. Wakitiibwa Allah bw'anaaba atusobosezza insha Allah ne tufuna darusu endala, simanyi ddi tujja kgenda mu maaso n'empisa tuzisensere mpola mpaka butunatwa kuki mufunye abooluganda. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime, atufuule abantu ab'empisa, tugende okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye. Saba Allah atuwa abakyala abalina eddiini, saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abasajja abalina eddiini, tuzaale abaana ng'abaana balina empisa, bawangaale mu nsi ng'abantu babategeera, baleme kwonoona bwonoonyi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza kadde kaffe ke tuwaddeyo ne tubeera nga tusoma. Saba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga akassa ku mizaani hasanatina yawma alqiyama, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.